Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Hello, amanya gange nga nze Singa Fifi. Era ng'olunaku lwaleero nga tukomyewo wano ku channel yaffe ngera tuzze ne programu endala nga programu yaffe ya leero egenda kwogera ku mikira emitono gye tuyita medium size. Tugenda kulaba obulungi obuli mu mukira omutono era ku omukyala ng'oyina omwami ng'ayina omukira mutono naawe omwami ng'oyina omukira gwe tuyita omukira omutono yanguwako kubanga ngenda kuwa ebirungi ebiri mu mukira omutono ate nkuwe n'enkozesa yaagwo. Omukira omutono si mubi ng'abantu abasinga bwe bakigereesa nti omusajja wabeera n'omukira omutono nti abeera teyeesobola mu kisenge kubanga tamalaako. Nedda mukwano si bwe kiri. Wosanga omusajja ng'ayina omukira omutono ngamba omukira nga mutono nga guli medium nga omunwe gw'eryenvu. Abaami abasinga okuba nakyo babeera baami be tuyita baluyongoyongo abo abatonotono abo abatono oba kitegeera be batera okubeera n'omukira ogwo nga mutono naye gusobola oba nga mutono we gutyo naye nga muwanvumuuko ekisaanidde. So abakyala abasinga bo bamanyi nti omwami waba n'omukira omutono tamalaako oyo tawooma biki naye nga si weekiri kubanga osobola okusanga n'omwami ng'alina omukira nga munene naye nga tamanyi gukozesa kitegeeza kubeera tegukugasa omukyala. N'olwekyo nze Fifi nze njagala nnyo emikira emitono egyo egiri medium size era ngenda kukubuulira ebirungi ebigirimu gw'omukyala alina omwami wo ng'alina omukira nga mutono oba nga guli medium mu size oleme kuddamu kumunyooma nakumuyisaamu maaso. Ngenda kuwa ebirungi ebigulimu ate nguwe n'enkozesa yaago. Kati eno gw'omwami yenna eyo ng'olina omukira nga mutono sembera nkubuulire enkozesa yaago ate gw'omukyala naawe sembera nkubuulire ebirungi ebigulimu. Nze Fifi nja kugamba nti omukira omutono gunkolera gutya olw'okuba nti nze ndi mufundamu so omukira omutono guba gunkolera. Naawe omukyala yenna ali eyo nga baali bakugambyeko nti oli mufunda emmanayo si kirungi kwerijja ku mukira nga munene kubanga omukira gwe gubeera nga munene nnyo ng'ate oli mufunda gubeera gugenda kukweyuza ate ebbwa ery'omumana liruma ate oluusi teribona kulw'okuba nti ogenda boowona ate era akuddemu akuzine kitegeeza libeera awedde nga teribona ebbwa eyo kaba kasaze kajjanika wali ng'akuyingiza bw'ati ne wooba muwungoli ne woobeera ng'olina amazzi naye nga baakugamba oli mufunda mmanayo ofuna damage eyo singa obeera ozinya omukira nga munene nnyo. Era tujja kuddayo tulabe so n'olwekyo omukira omutono mulungi ku bakyala abafunda. Omusajja ng'alina omukira mutono nze munnanga nnyanguyira okuvuga olw'okuba nti mbeera nsobola ogutuulako n'engubulizaayo bulungi oba kitegedde. Era omukira omutono gunnyanguyira okumiima munda. N'olwekyo gw'omukyala ayigirira okuvuga omwami oba okuzina omusajja olina kutandikira ku mukira nga mutonotono kubanga w'oba oyiga buyizi ate n'otuulira omukira nga munene togenda kumalako okitegeera yemmwe abagamba nti bw'otuula ku mukira abanange gukutuuka wala otuula ku mukira gukufumita oba okitegeera olw'okuba nti obeera oyiga buyizi ate n'otandikira ku mukira nga munene nnyo. N'olwekyo omukyala atandika naye omwami alina omukira omutono agw'emiti obeera otandikira kijja kukolera era kijja kuwoomera.
era nga tuzze ku mukira omutono ebirungi byagwo. Nze munnange omusajja oyo era alina omukira omutono kyenvudde ngamba nti anyanguyira okuvuga olwokuba nti nze era ndi mufunda mu bisambi muno oba okitegeera. N'olwekyo mbeera nsobola omutuulako kubanga nakugambye abasinga abalina emikira emitono egiri medium batera kuba abaami bano betuyita nti baluyongoyongo obwo obwami obutonotono mu medium. Kati nze oyo omwami olwokuba nti ndi mufunda muno mu bisambi mba nsobola omutuulako. Omwami omutono naye ate omwami omunene nze ebiseera ebisinga sisobola mmuvuga sisobola mmutuulako olwokuba nti munene mba situuka wansi. Oba okitegeera abakyala abali eyo ng'oli mufunda mu bisambi muno nga masozi zaffe nafu mu bisambi. Naddala abakazi abeeru babeera ne masozi nga nafu ebiseera ebisinga. So omusajja oyo omunene oba omunene yaba n'omukira omunene naye nga nze kyeŋŋenderedde ebiseera ebisinga abaami bano baluyongoyongo mwe bemuyita baluyongoyongo tebemalako tebeesobola mu kisenge. Nze ate abo benjagala sigamba nti mbeefunira naye nze mba nsobola omutuulako bulungi nembeera nga nsobola okuyimuka nga bwenzika oba okitegeera ne muvuga bulungi nga simufunyeemu buzibu bwonna olwokuba nti nze mba anfiitinga n'omukira gwogwo gwa medium gubeera gunkola ki gunkolera. So n'olwekyo omwami w'omukira omutono awooma okuvuga. Kati ekirungi ekirala ekiri ku mukira omutono munnange omukira omutono wobeera ng'omwami wadde omukola blowjob omukira omutono guba mulungi era gunyuma olwokuba nti mu ngalo gujyamu obeera osobola ogusikamu nga wogwambusa nga guggweramu mu ngalo muno. Abakola blowjob mukitegedde kyetutegeeza tobeera osobola ogusindika nga bwoguzza guba gujja mu kibatu. Naye omukira omunene obeera olina okugatta engalo. Nze sibalina kumanya nange kale naye nga si mibi emikira eminene naye nja kuleeta ebirungi byagwo oluvannyuma. Naye kati tuli ku birungi ebiri mu mukira omutono ogwo gwe tuyita medium. So nze gunyanguyira we mba nga nkola blowjob nga mbadde saagala omwami oyo anzine nga mbadde njagala just mumazise kinyanguyira nnyo guteeka mu ngalo muno nengukola ki nengusunda oba okitegeera. So ekyo kyekirungi ekiri omwami ng'alina omukira omutono obeera osobola omumazisanga okozesa engalo zinene kiba kyanguwa. Ekirungi ekirala ekiri ekirungi ekirala ekiri ku mukira omutono nze munnange gunyanguyira okunuuna. Omukira bwe guba mutono gunyanguyira okunuuna kubanga ntandikira katowenti nempisaako mpolampola ekitegeera ate gwanguwa okubatika. Mu abakyala bamanyi okubatika emikira okitegeera n'ogubatika bulungi ntamu guba gujjaamu mu kamwa era nga gugenda. Era osobola n'ogukola ki omukira ogwo omutono obeera osobola abamira abakyala bamanyi okumira omukira waliyo kyetuyita okumira omukira. Agenda kumbooza nange senga tubyata okumira omukira kyeki. Kati mmwe abatamanyi kunuuna mukira mbasobola kikunyunyula n'okitegeera naye kati fe abanuuna emikira waliwo kyetuyita okugubatika n'okugumira. So omwami ng'alina omukira mutono kiba kikwanguyira gw'omukyala amira oba abatika omukira kubanga guba gusobola okuggwerayo bulungi mu kamwa ate guba gusobola okugumira ne kugenda ne gutuuka eno kuba teguba munene nnyo okukosa munda. Naye singa ate mulowooza mbalina nze munnange gunyanguyira omukira omutono okunuuna. Gulina engeri gye gutambulamu gye katambulamu nga gulabanga akatonotono ako. Naye nze nenkasiba wenti ne lipusi zange. Omanyi bw'oba onuuna omukira olina okugusibamu woti wano ku katwe oba ku kitwe. Kati nze omukira omutono gunyanguyira nsobola ogusiba wenti ekitwe nenta oba okitegeera then nsobola okugukkako wansi wenti nengumira nengufujja. Ebyo byabasita mujje mbasomesa ebyamira omukira ne we bagunuuna ne bagamba ogwo omutono naye omukira omunene bw'oba ogunuuna guba munene nnyo
kubanga emimwa gino eno giba lips tezikuweerako bulungi ate era woba ogumira tosobola kugumira ate tosobola kugubatika okuba nti guba munene sometimes gusobola okukulumya amatama for sure gutama n'otama ng'obadde ogunuuna gutuuka ne gukutama guba munene tosobola kugumira tosobola kugubatika guba gusumbuwa naye nze munnange omukiro omutono awo ebimyanguisa kubanga okitegedde toveeyo eyo ensonga endala ennungi ku mukira omutono guba mulungi ku kabuzi olwokuba nti omusajja waaba akuzina akabuzi engeri abamu bagamba abakyala nti omusajja yanzina akabuzi n'antuuka wala oba okitegeera no olwokuba omukira guli guba munene olwokuba omukira guli guba munene oguwulira nnyo olwokuba omukira guli guba munene oguwulira nnyo naye omukira we guba mutono nga guli mu medium size omusajja n'akuzina akabuzi toguwulira nnyo oba okitegeera obeera just owulira buwoomi so si bulumi so nze ekyo nakyo kyekirungi ekiri ku mukira omutono kati gwe omwami alina omukira omutono jangu okubuulira enkozesa kuba kati gye tutuuseeko bw'obeera ozina omukyala gw'omwami alina omukira omutono fuba okulaba nga ogezesaako nnyo ku kabuzi style olwokuba nti omwami omukyala aba akutamye era oba omutuuka endala style gy'osobola okukozesaako gw'omwami alina omukira omutono fuba okulaba nga okkiriza omukyala akuvuge omukyala waakuvuga mujja kunyumirwa omukyala okuvuga ye mukyala okutuula ku mukira n'obeera nga gwewezina oba ogufukamirako kubanga n'envuga y'emikira yanjawulo tujja kuzireetako ezo sitayizi nazo tuzogere so gwe omwami osobola okukolako kuno gye tuyita ey'okuwodola n'ozinako omukyala ng'awododde omukyala waaba awododde nagwe omwami n'omukira omutono kitwanguyira obeera osobola omuzina bulungi kubanga waaba awododde waati obeera omutuuka nze n'omukira omutono gumpoomera nnyo bagunyumira nnyo ku sitayiro gye batuyita ey'oku twadigise spooning oba ey'okukola ki ng'omukyala weebase n'owodolako bwoti ogulu nze n'omunange omukiro gw'omutono gumpoomera nnyo omweyo sitayiro bwetyo olwokuba nti mbigulako kati ninyo bwetyayagenaganira nepitayagala ninyeyoete nedda saagala byaki tubiyita ebyokumukeeka mbwakakira akutono kakumukeeka nedda nze mbiwulira eyo mwamubyogera kakumukeeka biki naye munange omukiro omutono woba omanyi enkozesa yaagwo bulungi woba omanyi gwe omukyala enkwata yaagwo ng'omanyi ebyo by'olina okugukola mulungi nnyo si mubi wamukitegeedde so n'olwekyo wemikwano nze ndayika ntaddeyo kati newentema siina gwempolereza kati mwinagamba mbufifi yazze nga alina gwawolereza nedda nze sigambye kali akati nenyo ngambye omukiro ogw'omutono oguli medium ebirungi ebigulimu obuwoomi bwagwo n'enguba mmenyera era nembabulira n'enkozesa yaagwo gw'omwami abadde yenyooma kubanga omukiro omutono osobola n'ogukubisa akatabali ne gukola bulungi era ne guwooma bulungi omukiro omutono kasita obeera ng'omanyi ogukozesa teriyo mukira mubi teguliyo just nkozesa yaagwo yeremerera omuntu ne bagamba nti tamalaako mu kisenge naye ng'omukiro omutono bw'oba ng'omanyi bulungi enkozesa mulungi era gwooma era omukiro omutono mulungi ku mukyala abadde nga bamuggyako embuzi guba mulungi kubanga tolumizibwa nnyo okitegeera kyokka ate era omukiro omutono mulungi ku mukyala ali olubuto omukyala ali olubuto guba mulungi omukiro omutono bannange menye kireke ki oba nze gunkolera bukolezi simanya nti bagamba owenzinambi awaana yiye naye oba oba kiba owenzinambi azinira mubabe ya owenzinambi azinira mubabe naye nga si kyekyo omukiro omutono mulungi nja kudda ndeete n'ebirungi ebiri mu mukira omunene ate gwe omukyala woba obadde ozina omukiro omutono fuba okulaba ng'ogusiba omwami waaba akuzina nga alina omukira mutono mumiime asobole okubeera nga munda ajjamu era ng'akuwulira
nabayigiriza emiima gye bamiimamu omukira ng'omwami abadde akuzina. Ekyo kyonna kibayigiriza. So n'olwekyo omwami ow'omukira omutono fuba okulaba ng'akuzina non-stop nga onkoze eki ng'omumiimye tomuta. Nabayigiriza okumiima omukira. Okumiima omukira nabagamba kitegeeza okulobesa embolo ng'ekuli munda n'ogisiba n'omiima n'akuzina ng'omiimye. Omwami oyo tajja kwewulira nti akulaga yaamu, ajja kuwulirira ddala nga sayizi ye yeeyo. Musiibe bulungi, mbadde Ssenga Fifi omutima mulaavu. Mugendako wali eri ku Facebook bwe bayita omutima mulaavu, nemugenda okuroplesibwa. Oli wa ddembe okuteekamu ekintu kyo kyonna kasita kibeera nga si kya bulumi era tekimalaako muntu muno mirembe.